Omulimisa okwerekereza akaddeko ak'omuwendo mungi ne wegatta ku Bukedde TV program Omulimisa nga yazze Kasirye Ronald okugikutuusaako olunaku lwaleero. Tuli Namboole mu mwoleso gw'ebyobulimi oguteekebwa kampuni eno Vision Group nga guno gwe mwoleso ogwokubiri bukya enteekateeka eno etandika. Tulina abalimi ab'enjawulo abazze okwolesa n'okutulaga biki ebyo bye bakola. Nkujjukiza nti enkyukakyuka y'obudde oba n'entambula ya tekinologiya ebimu ku bintu ebisinze okukosa oba okutumbula omutindo gw'ebyobulimi. Bw'oba tomanyi tekinologi oba tosobola kukyukakyuka na mbeera, obulimi n'obulunzi bisobola okufuukira eby'omutawaana. Kubazze okwolesa olunaku lwaleero be bano abazze okutulaga tekinologiya ow'omulembe nga bayita mu nkola y'okuzimba emiti ne bagyongerako omutindo ne basobola okugikozesa mu kuzimba ebiyumba n'okulwanyisa enkuyege oba okuvunda kw'emiti. Gweni naye ono ye mukugu mu tekinologiya sebo amanyago. Amanya gange nze Engineer Simon Sekyunga Kosea, Director wa Coast Electrical Services, nga twazze okwolesa tekinologi ava mu Europe ataasa emiti okuvunda ne giwangaala emyaka 3 nga tegiribbwa nkuyege oba okuvaamu eddagala liyingire mu ttaka. Kino kiriyamba ki omulimi oba omulunzi? Kino kigenda kuyamba abalimi n'abalunzi mu ngeri nti bw'ozimba ekiyumba ky'enkoko weetaaga okukikyusa after emyaka 3 plus nti n'omuzzukulu ajja kisanga nti bw'okola ekitandaalo ky'obutunda kijja kuwangaala okumala emyaka nga 4 n'omuzzukulu alikikolerako. Teweetaaga kikyusa buli luvannyuma lwa myaka 3 oba tosobola kufiirwa ng'oli mu makungula nti kyagudde kiribbwa enkuyege oba faamu teyinza kugwa nti ente zadduse polo zakutuse. Gwe mugaso gwe tuzze okubalaga ogwa tekinologi ono. Ndaba ebintu bino bimwe mweyambisa okukozesa biveera, ndaba bino ebintu naye nze ng'omulimi nyinza obutabitegeera tumenyeremenyeremu bino biki oba biyitibwa biti? Zino baziyita UV sleeve, zikolebwa byproducts z'amafuta, zikolebwa mu Europe okuva e Bungereza. Bazikola okutaasa emiti okuwangaala emyaka emingi nga tegivunda tegiribwa nkuyege. Tuyina zino zosobola okuteeka ku mbaawo ng'ozimba ebiyumba by'enkoko oba ziyite farm houses oba posts ezitaasa obutunda, ne tuba ne ziri ezikozesebwa mu kufensinga ettaka oba farm. Nga oba okozeseza tekinologi ono oziika ekikondo n'olekayo millimeters 2 waggulu ne kisobola okubutalibwa nkuyege oba kuvunda ne kiwangaala emyaka nga 3 kwana. Mpozi ku bifaananyi bye batulaga tulaba ekifaananyi ekiriiriddwa enkuyege ng'omuntu yasimba omuti gwe enkuyege ne zigulya oba ne guvunda. Ne batulaga n'ekifaananyi kye bagezezzaako oba kye balaze nga basibyeko tekinologi ono gwayogerako nga kitulaga nti ebibiri bino byawukana ng'omuti gwe gusobola okuba omugumu. Sebo tuyiseeko mu ngeri gy'osobola okusibako ekiveera kino. Kati ekiveera kino tugenda kulaga engeri gye tukiteekako kuba bwata kitaddeeko omuti guvunda mangu wali nga guteebebbwako ne guwangaala. Kati kino ekiveera kyolaba ekiriko pole saver kye twawadde abakozesa b'amasannyalaze n'amasimu emiti gyabwe okuwangaala, era we twogerera kampuni nga Umeme zikikozesa okutaasa obutonde bw'ensi n'obutatema miti mingi mu kiseera ekitono. Kati kino ekyabalimi tukikola nakyo mu ngeri y'emu, tukozesa gaasi okukiteekako nga bw'ojja okulaba nga tugenze wali. Tutwale mu nteekateeka eno nyongera obbalaga oba okubalaga okubanjulira ono ye tekinologi omupya bannaffe gwe bazze naye. Mpozi abalimi n'abalunzi bazze babonaabona mu ngeri ez'enjawulo. Ebintu bino tetubadde nabyo wano. Mpozi tubadde tumanyi okusiba ebiveera ku miti gyaffe oba okuteekako oil n'ogezaako okwewala enkuyege, n'ogezaako okwewala engeri omuti gwe gye giyinza okuvunda, n'ogezaako okulema okubonaabona n'enkyukakyuka y'obudde. Jjukira nti enkuba bw'etonnya emiti gino gye tusimba givunda. Bw'obeera mu kifo ekirimu enkuyege ngezaako ng'olaba Nakasongola Luweero, enkuyege zitera nnyo okutawaanya abalimi n'abalunzi. So omukulu ono kaatulage engeri gy'asobola okutambuza tekinologi ono gwe omulimi n'omulunzi n'ovvuunuka obusoomozebwa kuno. Sebo tunnyonnyole kati awo okola ki? Kati nzinga ekiveera kino ku muti male nkyokye ne gaasi kigukwate kapatikali kagufuule nga teguyingiza mazzi tegufulumya na mpewo. Bwe mala ogunyweza engeri gyemba nti emiti gya rawundi akaveera kaba kawanvu oba olina okukasalako. Bwe mala okukasalako
nga nkwala tochi yange ya gaasi. Tochi eno bw'ogikumamu oba osunuludde gaasi n'oyokya ekiveera kikwata omuti gusobole okunywera. Olwekyo kiba kiwedde. Awo kiba kiwedde. Kati okirina nekiwola n'olyoka okisimba mu ttaka ng'oleseeyo inchi 2 waggulu obutakwata ku ttaka nkuyege kuyita waate kukola ki kuddamu kulya muti nga bwe kibadde okusooka. Naye kati nze bwe ntunuulira ekiveera kino osibye eno n'osiba ne wano tosibyewo nsuubira nkina ekitundu kyekigenda mu ttaka lwaki eno totuusaayo? Research mu bakugu bonna ziraga nti omuti tegufeyiringira wansi, omuti gukutukira wano wakati enkuyege wezirya wewali embeera zonna ezikiriza okuvunda oba okwonooneka. Kati eno wansi okumuka enkuyege gwe zisobola kussa oba byakulya tezivaayo zirya wano zidda waggulu. Kati bw'osiba wano omuti wansi tegwonooneka. Kyobola nti emiti bwe gyonooneka ogenda okugyayo nga wansi eriyo ekiramu ng'ate ne waggulu mulamu naye wakati nga gwonoonesa. Kati bw'ogusiba wano nga teguyingiza mazzi enkuyege tezigulaba na gulaba bwe ziba ziyitawo we zikolera awo. So kati ebiwuka byonna biyitako muyite tebigulya teguvunda teguvaamu ddagala ne guwangaala okumala emyaka 3 kwana. 3 kwana. Kakati omulunzi naddala eyettanira okulunda katugeze nti alina faamu ye aba yagenda kwetaaga ebiveera byenkana ki okusiba faamu ye? Ebiveera bino bisinziira ku bugazi bwa faamu n'obunene bw'emiti bw'ebikondo. Naye nga buli kaveera kabaako mita 25 ketunda emitwalo nga 25 akasiba ebikondo nga 50, which means tuba tuguziza ekiveera kya 10 kyosobola okusibako omuti neguwangaala emyaka 4 ate nga n'obutonde bw'ensiba butaasibwa tojja kuddayo mu kibira kutema kikondo mu budde obutono. Ngera bwe twagambye ab'amasannyalaze n'amasimu nti toddayo kutema mangu kikondo tutaase obutonde bw'ensi buli omu abenga afunamu abalimi bafunemu n'obutonde buddewo n'ebibira bisigale nga bikula kubanga tolina kutema buli myaka 3 olina kutema myaka 4 kwataaka. Tekinologi ono ava Bungereza ffe tulipresentinga Bungereza wano ku tekinologi ono. Tekinologi ono ansanyusizza kubanga tubadde tumuyina mu Uganda. Nyinza okukakasa nti leero lwensoose okumulaba tulina abalimi baffe abalimu obutunda nabo tekinologi ono bamweyambisa. Tekinologi ono ayamba nnyo ku butunda nga bwe nkugambye nti kino ekikondo tekivaayo mu buwanvu tutaasa wansi butavunda. Kati omulimi w'obutunda kitegeeza agenda kuzimba ekidaala ky'obutunda abusimbe n'omuzukulu alikisimbirako alina kubeera ng'ateekamu fertilizer ne bw'ateekamu irrigation system nti ebaasa amazzi tegakosa miti gino kuvunda era gisigala nga miramu paka oli bw'alijja n'akola n'akyusa season n'assaamu ebirala. Kuba tekiri bwankuyege tekifa mazzi wadde mbaokozesa systems ez'okufukirira modern systems eza irrigation ekikondo tekijja kukosebwa kijja kusigalawo paka emyaka 3 kwana. Kati kangeze njagala kusimba bikondo bya kika kino mbayita ne mujja ku faamu yange nsitula miti gyange nenjibaleetera enkola awo ebeera etya? Enkola kisinza tetuyinza kukiriza kukozesa ku tekinologi ono nga tetukutrainize wabula bw'obanga olina faamu yo tusindika tulina tiimu z'abakugu tusindika omukugu n'alaba ki kye weetaaga oba waliwo olutobazi ne tugamba nti ojjateekako siriivu 2 oba waliwo tewali lutobazi tugamba ojjateekako emu naye n'akulaga engeri y'okukisimbamu ne tukikolerako kubanga abantu bwe bali bw'ogula tukolerako bwereere. Okay. Abalimi baffe bayigirize enkozesa ya tooki eyo kubanga omuntu ajja kwagala oba oliawo okukyegulira. Kati tooki zino zo z'abantu bakola bizinesi naye kati ku balimi baffe ababulijjo alina kafaamu akatono wa tooki ze bataseera ez'emitwalo nga 7 gy'osobola omuwa nga ne kakanisa kagendako katono si gaasi ono wa bulijjo afumba. Kati ffe zino tuzirina lwakuba nti tuziwa abantu nga umeme ze bakozesa okuteekako ebiveera ebyo ku miti gyabwe ate bwe bakola emirimu mingi nnyo. Naye ku muntu atagenda kukozesa tooki eno bulijjo tulina tooki endala ze tusobola okumuwa ne zimuyamba okukola emirimu gye egya bulijjo. Ne gaasi mugimuwerako? Gaasi gwe tukozesa yewa mu makampuni g'amafuta gonna gw'olaba. Gaasi yenna ali ku katale akola. Tetulina gaasi waffe nti waffe bw'ogenda ku Vivo bw'ogenda ku Toto Hash bonna gaasi akola. Okay. Ngasaba nga gaasi afumba. Nga tumaliriza tukubira abategesi b'Omwoleso guno bawe obubaka bwo
obubaka bwange neyanzi twebaza nnyo abategesi b'omwoleso guno okuwa abalimi ne bannayuganda omukisa okulaba ku tekinologi ono ava mu nsi ziri endala ezakula edda bwe badde tebaleetanga wano basobole okufuna mu ssente zaabwe ze bateekamu obutongera kufiirwa naye bakole amagoba nti ekintu ky'okozese kati n'omuzzukulu alikisanga n'amala nti jjajja yakola bonna ekikana ekifunamu ng'abayindi efuuka bizinesi ya famire nti yansikirano oba wafusimba obutunda oba wazimba kiyumba kya nkoko n'omuzzukulu alijja n'alundiramu n'aga jjajja yakola so bwe tutetutanira ekintu kino tutaasa obutonde bw'ensi emiti gijja kuddawo kuba tetugitemaatema mu bwangu ate nga naffe aba bizinesi tuba tufunamu nti tetukola loosi ekiyumba kiyinza okugwira enkoko ng'enkuyege zikiridde tofunamu naye kati n'omuzzukulu naani kyetwebaziza nti mubawadde ekintu kye bagenda kusanga walala ate nga tutandisa okitambuza mu Afrika wonna basobole okukozesa ekintu kino okutaasa obutonde bw'ensi obutatema nnyo miti. Mpozi miti kika ki egirina okusibwako bino? Tetulina kika kya muti kassa gubanga muti gugenda mu ttaka kubanga wano nga bw'olabye nti tewabaawo soil contact oba mahogani oba kalitunsi kyekyo ssebo. Amanya Engineer Simon Sechunga Kosera. Bwatyo Engineer Simon Sechunga bwatugambye nti tusobola okukozesa tekinologi ono ne tukyusa embeera gye tulimiramu oba gye tulundiramu. Kujjukiza nti enkuyege kyekimu ku bintu ebisinze okubonyaabonya abalimi n'abalunzi. Osimba emiti mu wiiki emu mwezi gumu nebeera nga gyonna gigudde. Kakati singa tweyambisa tekinologi ono tagenda tuyamba kwewonya nkuyege zokka wabula n'okukyuka okwewonya okutema emiti ekimazeewo obutonde bw'ensi ne tubonaabona n'omusana. Nyongera okukakasa nti tekinologi ayambye nnyo okulima kwaffe n'okwongera ku bye tufuna. Naye ng'enkyukakyuka y'obudde bwe zeetubonyaabonya okufukirira bye bimu ku bintu omulimi bye yalyetanidde okulaba ng'ayongera ku magoba. Nsinkanye omukyala wano nga naye azze kwolesa ebyo ebimu kuyamba abalimi okufukirira n'osobola okufuna kinene mu bintu by'olima. Nyabamanyago. Amanya gange nze Gertrude Semanda okuva mu Prime Power Uganda. Tulayolesezza ebyokufukirira nga twagala abantu bamanye okufukirira. Bagattako ki? Tulina mashini ezifukirira. Bw'okozesa mashini ezo okozesa abakozi batono ku faamu ate n'oba ng'osobola okusevinga amagoba ago. Ebimu ku bifukirira bye twaleese tulina kamashini kano. Kamashini kano katono nnyo. Ate omuntu osobola okwekwatira n'obuukawo omwana n'akatwala ku faamu yo ate ng'osobola okukola ki? Oketwalira awakaawo. Kamashini kano katono naye okalaba kasobola okuba yiika emu ne kagatwala paka mu yiika namba ate kasobola okunuuna wansi mita 4 nga singa wasima ekidiba kyo. Singa amazzi go gaba mu luzzi wakati mu nnimiro wakati kasobola okufukirira yiika 3 eno side n'ofukirira yiika namba n'eno yiika namba n'eri n'eno ze yiika oba 4 Katini bwe kati naye bakakola ate nga kanguya tekako olupiira lwa 1 inch n'olunuuna lwa 1 inch n'oba ng'osobola okuba ng'oyanguya n'oba ng'osobola okusevinga. Kagendamu amafuta genkana ki? Kagendamu amafuta half liter. Yeseba ate half liter ekola essaawa namba. Kati osobola okugattako sprinkler eno. Sprinkler eno n'ogigatta kamashini bwe kati ne keetoolooza ennimiro bwe buuma bwe tuyita sprinkler n'okaba nga kafukirira nga nkuba. Sookoleke. Kana akantu akatini bwe kati kasobola okuba n'amaanyi agatambuza. Kati tubaayo ne sprinkler emaakingirako. Tutunda sprinkler okusinziira ku pampu gy'oba olina. Naye banga esobola okufukira gwetaaga abakozi 10 oba okozesa omuntu omu nga asobola okontrolinga ebintu ebyo. Tubeera ne bomba ez'oku mugongo nga si za kusunda. Bye bimu ku bye muleese wano twagala yogere ku byoleese abantu okulaba. Essebo tubireese era ng'ate era omwami oyo agenda kulaga nga bwekola n'oba ng'oweeka buweesi n'oba ng'osobola okufuuyira nga tosunze busunzi sobola okufuuyira mu mita 7 waggulu n'eba ng'esobola okuba ng'ofuuyira emiyembe egyo oba nakati bikubbugana biyenje byonna gwe kyoyagala okufuuyira kyofuuyira esifuuyira bulungi nnyo. Bomba twogero tuli ebomba erinanjawulo kine bomba zino eza bulijjo. Ebomba eyo omuntu omu osobola okufuuyira yiika 10 ng'ate tokooye baagikola ng'ekola masaagi ku mugongo n'oba nga buli wamu tonnyuka bino byonnyuka ng'ebomba ekusaze muno eno tebirina tosunda ng'ate efuuyira waggulu emiyembe zino eza bulijjo tesobola kufuuyira miyembe essebo. Bomba eno enjawukana nene zipikibwa kuba ndaba nga omuntu anyiga n'afuka ati ate opika otya? Erina amafuta okozesa kayinjini oteekamu half liter n'eba ng'esobola okufuuyira
ng'oyanguya bulungi nnyo okyusa bukyusa nnozo n'oteekako ate efuuyire ey'emiyembe ate osobola okujozesa emmotoka yo kwegamba mashini emu ng'ekola ebintu bingi. Tugamba abalimi baffe nti gezaako okugula ebyuma ng'ebyo osobole okuseevinga ssente ng'okozesa abakozi batono. Tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building tuliranye Bank of Africa. Twagala omuntu yenna twewaayo okuyamba ku balimi baffe nga tubayamba ku bwereere essebo. Tubagamba mujjumbire Omwoleso kubanga Omwoleso mubaamu bintu bingi. Basasula omutwalo gumu naye ate bingi by'oba oyize. N'olwekyo mujjumbire Emyoleso n'enkya tujja kubaawo tubakoowola mujje e Namboole ssente ntono nnyo ezo osobola okukola loosi nga toyize. Ozi otugambye oli mukugu. Ennaku zino ekisinga okutawaanya abalimi y'embeera y'obudde obukyukakyuka. Enkuba etonnya omulundi gumu lesse mu mwezi amazzi ne gayitawo ne gagenda. Mulina enteekateeka eyambako abalimi okulembeka amazzi ga mukoka? Essebo tulina ebiveera ku Prime Power. Saagala okuba ebirango njabu njagala otubulira omulimi engeri gy'asobola okulembekamu amazzi. Ssebo tubalagirira engeri gy'olembekamu amazzi kubanga tusima ddaamu bulungi nnyo n'oteekamu ekiveera ekyo ekikuuma amazzi awaliranyewo olina okusimbawo omuddo ne gukola ng'akasengejja n'oba ng'osobola okulembeka amazzi ago ng'ate tegajjaamu ttaka kubanga omuddo ogwo gukola ng'akasengejja amazzi ago ne gatuyisa mu kyeya. Kakati omulimi wange nsaba omuteeketeeke omuntu yeeteekateeka atya okukola amazzi gano agamukoka? Omuntu yeeteekateeka ng'osinziira ku kiki kyeŋŋenda okulima. Omanya bunene ki bw'ogenda okulima kyekinnya ky'osima n'otukubaliramu ne tukubuulira nti ekiveera ekyo kimalawo ssente bwe ziti n'ojja ne weeteekateeka bulungi nnyo n'okiteekawo n'olembeka amazzi ago n'oba ng'osobola okugula pampu n'ekuba amazzi ago n'egatwala gy'oyagala. Essebo omuntu yeetaaga kinnya kyenkana ky'obugazi okusinziira ku nnimiro gy'ayagala okulima. Singa eba yiika emu ekinnya kiba kirala, yiika bbiri kiba kirala, yiika ssatu kiba kirala. Kati buli omu asima ekinnya kusinziira ku kiki kyagenda okulima kubanga oyinza okusimba ebintu omusana ne gujja ng'enkuba ate yali etandise. Ago amazzi ge gatuyamba ne gakuyisa awabyawo. Essebo amannya Gertrude Semmanda. Tusangibwa mu Ndeeba awo ate twagala abantu baffe mujjumbirenga Emyoleso kubanga Omwoleso toviiramu awo oyiga bingi emisomo gyegiri ate nga gya ssente ntono. Bino byoyogera nawe oli mulimi oba obikola bukozi? Ssebo ndi mulimi ate omulimi owa ddala ddala. Tulimira Nakasongola yiika 3 eza kasooli, tulinako emiyembe, tulina ennaanansi, tulina olusuku. N'olwekyo tetwogera byogere, tetutunda bitunzi ate tubikola. Oyo mukyala Semmanda atugambye nti alima ate n'okulundaalunda. Mpozi kyendabye nti bino byakola oba byabaguza naye abiteekera ddala mu nkola n'abyekozeseza. Atugambye nti omuntu osobola okulwanyisa embeera y'obudde ekyukakyuka ng'okozesa okufukirira kuno, ng'okozesa tekinologiya omwangu okusima amazzi, okusima ekidiba n'ofuna amazzi. Bantu bangi bazze okulaba biki ebigenda mu maaso mu Omwoleso guno, Omwoleso gw'ebyobulimi. Mpozi omu ku bantu abe bensanze ate nga munywanyi ye munnakyalo. Seba omanyi nze ndi munnakyalo nga buli nsinga ensi yonna bwekimanyi. Buli kintu kikwata ku muntu okukyusobola mu mbwene lowanga omuntu wange omukyalo njagala nkibeeremu. Ensonga gye ndabye wano New Vision wadde gye nkola naye njagala tukitegeere nti kino kye twakoze twewaane mu mitima kubanga tukotte ku muntu wa bulijjo. Wali wobadde ku bikondo ewaffe omuntu akola ekikondo kikatwambe eky'obutunda nekigwa mu nnaku ntono mu myezi mitono obutunda bwe ne bufa ebimba by'embizzi n'ebifa naye kati ekyo twakiwoonye kyawedde. Amazzi g'olabye ago onaagajja ntujje mu Omwoleso bwe guti. So njagala nze nkaneebaze ku bakama baffe abaatula ku ntebe ne bateesa ne basalawo ensonga eno ey'okukola Omwoleso guno ate buli mwaka. Kozi omukyala atugambye nti osobola okulembeka mukoka ng'okozesa ebiveera bino ebya bulijjo. N'oteekamu akananka ne kapika bw'omala okupika n'otambuza amazzigo n'ogaggawala oba omukyalo mba mbadde kyolo. Atulabize kapampu nze kennyomye sirowooza ti kasobola okukuba amazzi naye kakola eka namba mu ssaawa ng'emu yokka n'olaba ng'omaliriza. So twebaza nnyo ekikoleddwa kino. Omulamwa gw'omulundi guno tugambye nti okuva ku nnimiro okutuuka mu katale oba from the farm gate to the market. Olowooza omulamwa guno gwina kyenyo kyegwongera amaanyi mu gwe gusinga kuba tuba tubirima ne bifiira mu kkubo. Kasooli n'afiira naye katonga tugenda mu maaso so gusingako naye bagambe bajjukire nti leero ku saa 8 omudaala guli wano tugenda kukolera wano omudaala kugenda mu maaso. Oyo ye munnakyalo ate nga mukozi munnanga ate nga naye mujjumbizi nnyo mu bino ebintu eby'obulimi. Njagala obategeeza nti Omwoleso guno gulese abantu bangi gw'omulimi owa bulijjo be weetaaga.
we tuli be bantu abakoze oba abakola emmere y'ebisolo n'ebinyonyi. Ndaba wano ebintu ebyenjawulo omuli ebinyonyi, ente, embizzi n'embwa. Sebo amanyago. Amanya nze Kyeswa Peter Suubi. Ne kampuni eno Bulemezi Agrovet Limited. Mulese biki? Eno nkugu mu ndiisa y'ebisolo n'ebinyonyi ng'otubuulira ky'oliisa ne kuwa ekyokuddamu. Era tuze wano nga nutrition company, kampuni enkugu mu by'okulunda n'okuliisa. Kubanga ekyo kye twakuguka. Sayansi yenna ali emabega w'okuliisa enkoko, ali emabega w'okuliisa ente, ali emabega w'okuliisa embizzi. Twamuleese wano mu best money. Esebo. Omulimi wa bulijjo oba omulunzi Esebo. okuliisa obulungi ebisolo n'ebinyonyi kimuyamba kitya oba kifunamu ki? Akifunamu atya? Ekisooka okuliisa obulungi kukekkereza sente, kukekkereza ebiseera. Abantu bangi balunda tamanyi nti ebiseera kitundu ku kufunamu n'okukola amagoba. Eri omuntu alundira tugeze kanko ekyokulabeko kya mbizi n'agirunda omwaka gumu n'ekitundu n'emuwa kiro 5 oba 6. Ife tugamba nti osobola okuliisa obulungi embizi eyo eyandibadde egenda okuvaamu ku myezi 5 n'ekuwa ki? N'ekuwa kilo 7.5. Olaba wokekkereza ebiseera nti oli wagendera mu katale aveeyo oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu goba wakagendayo emirundi 3, ekirala nga kilo ofunye nnyingi. Okiraba ekirala okuliisa obulungi kutaasa ekisolo oba enkoko okubeera nga nnamu bulungi. Kambabuulireko ekintu ky'endwadde ezirumba ebisolo, ezirumba enkoko, fe twakimanya nti okugema kusinga okuwonya. Ne tukola ki? Ne tukola ebirungo bino mu sayansi omulungi nga ddala bw'oliisa ogenda kwegema endwadde ebitundu 85 ku 100. Peter, kakati nga tumaliriza, omwoleso guno gwe ogufunyeemu otya? Omwoleso guno mulungi, kisooka guleesa abantu abalungi abategeera bye bakola, abaagala okumanya, abaagala okyusa obulamu. Teri kintu kirungi nga kwogera na muntu nga yagala obulamu bwe bukyuke, aveeyo mu nkola ya bulijjo, ebintu abitwale ku mutendero omulala, agende awaddako. Toyanza nnyo toyanzeke Peter. Oyo y'omu ku bakugu abazze okujja okulaba nga tukola ki? Nga tuyambako abantu baffe okuva mu mbeera eno ey'okubeera nga tukyusa enfuna yaffe, tukyusa ebyo ebyetaagisa. Bwe nsinkanye wano katubulira amanya ge. Yes, amanya n'eddoboozi Major Kichoncho Tabaro, ndi mwogezi wa Operation Wealth Creation. Tusanisa okulaba abantu aboogerako eyo nti mmwe muwaniridde kati ennima ey'omulembe. Sebo twagala abantu bategeere kiki kye mulina mu mwoleso guno olwaleero. Omwoleso guno tukola ekisoboka okulaba nti abantu bafuna amawulire oba information ekwata ku by'obulimi, information esobola kuyamba abantu n'okutegeera kati nga Operation Wealth Creation tuvuddewa, tutuusewa ate tulagawa. So kati tulaba abantu bangi bavuddeyo bali mu tenti yaffe bagezako kutegeera kino n'olwekyo ngaffe Operation Wealth Creation tulaba nti omwoleso guno gwa njawulo kwegamba tufunye abantu bangi kuva mu bifo by'enjawulo by'eggwanga, ate kitulaga nti abantu ba Uganda kati bavuddeyo bonna baagala kugagawala, baagala kukola naffe nakwetogagawala, balabe engeri basobola okukozesa ebintu bitubawa ensigo,
n'okutegeera bulungi pulogulaamu eno ya gavumenti bwe basobola kwevumbira mu pulogulaamu eno nekibayamba nga okusinga nnyo tulina 68% bali abatasobola kufuna obukadde 2 omwaka so abo bonna abafuna information ate tubaraga ne stakeholders butukola nabo kwegamba bwe bava wano mu Omwoleso guno ne bava eri basobola kufuna ekintu kibandikoze ki basobola kutegeera ekintu kibandi badde baagala ate n'okukozesa amagezi gano omukutumbula ebyobulimi. Oyogedde ku kintu obedda kyeninda okuwulira kyekigambo ky'ensigo. Ensigo bye bimu ku bintu abantu abalimi bye basanze ng'okusoomozebwa. Ensigo ey'ebicupuli ekutta kati twagala otubuulire mwenga operation wealth creation muyambye mutya abalimi okufuna ensigo y'entuufu? Ekituufu tubadde ne challenge y'ensigo zino ate fenga OWC ekisooka feti sife abakora procurement feti titugura ensigo zino naye omulimo gwaffe tumakinga sure nito distributing ensigo zinadi zebemaze kukola ki naye kakati ekitukoze tutaddewo system empya eyituyita tugenda kutandika system empya eyituyita the e-voucher card system. Eno system ewa omulimi amaanyi gokulaba nti asobola ku accessinga production inputs on demand ono abeera ne system eno asobola kufuna in time so kwegamba ziri errors zonna ezibaddewo late delivery ensigo zino z'ebicupuli air supply ezo zonna katikati eddagala tukoze eki tutulina so ekitegeeza nti operational creation egenda ku achievinga nnyo. Tuyanzege mwami Tabaalo kakati oyo mukulu atulaze nti kyetaagisa okulaba nti ffe abalimi twenyigiramu naffe okulwanyisa ensigo ez'ebicupuli. Njagala okukakasa nti Omwoleso guno gukyagenda mu maaso era nga we twogerera kati abantu bangi bali mu kusoma ebintu eby'enjawulo era 18 era nga abantu bali mu kusoma okusimba emiti okwemirembe luli twale tusimba busimbi emiti ne tulekeeyo mu ttale kakati waliwo abasoma embuzi waliwo abasoma okulunda enjuki olw'eggulu abo tubajja kusoma ebintu eby'enjawulo. Njagala okutegeeza nti Omwoleso guno gwa nnaku 3 nze Kasirye okutuusako pulogulaamu eno ku Bukedde TV tovaawo.